Engeri maama wa Pressure 24/7 mukazi wattu gy'alaajanamu asubidde wakane mu kibira ayagala mwana we akatambi kayina mu maaso awo ateze ensonga za rape bindeeba nabyo tebirina kugwa. Catherine Kusasira ono ye mukubba omusajja bannange ensonga zo tazisaagira mu Godfather naye muyina mu maaso awo gwe baatolera emmotoka bannange ate ebivaayo si birungi n'akamu mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesi wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tuyisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko sigenda barisa era nga munnange agaleero tugatandise ne Godfather munnange muyina maaso mukatambi era nga avuddeyo naawe amagezi awo bonna abasajja ate abali mu nteekateeka ezinoonya ababeezi ab'okubeera nabo agambye munnanga omukazi omutuufu tebamujja mu kyaki omukazi omutuufu bamujja mu famire y'abazadde be oba mu maka g'oyo omusajja eyamuwasa nga tasobola kumulabirira bannange akatambi kalina mu maaso wano katukalaba ate tweyongerere. Omukazi anaafumba bamujja mu kifo kimu si kanisa sekereziya si kumusanga eyo nga yeeyombekera omukazi anaafumba omukazi anaakubeererawo anaakulabirira bamujja mu maka either ag'abazadde be oba ag'oyo omusajja atafaayo anaafumba bw'otamuggyaawo amazima ga Katonda mu ggulu oba olutte musajja munno geegaate munnange amagezi Godfather gawadde abo bonna abasajja abali mu nteekateeka ez'okunoonya ababeezi bifo bibiri byokka mwe bajja ate omukyalo omutuufu bannange naye wenna omukyalo oba omwami ate osobola okumpa endowooza yaawe ate mu comment section. Godfather gano amagezi gawadde matuufu oba munnange ate anoonye gy'agooyinga bwe tweyongerayo mugaale bw'ati ate Andrew Mwenda munnange naye bwe yavudde ku luggya oluvannyuma lw'abantu okumala akabanga akanene nnyo nga bamugamba n'eddala musajja gwe lwaki towasa buli kimu kyonna ekyetaagisa okiyina naye ensonga kyekugaana okuwasa era munnaye ng'abamu baalina emize gye baali bamuteekamu emibi ennyo ennyo mbw'alabika gyakola gyegikola ki gyegimugaana okuwasa naye munnange tubali tuli awo ng'ate obufaananyi ku social media buyitingana naye munnange bajjaaji bakuno bo oba kati baagala kiki simanyi na kumanya era nga kati olukoba ddo baalutunuzizza dda ewa Frank Gashumba munnange bamugambye munno nga mubadde mubisanya ye munnange amaze n'ava ku luggya kati ate gwokola kitwagala kimu kyokka mukyala tetwagala kutunnyonnyola tetwagala kintu kiki wabula twagala kimu munnange ate mukyala agenda okufumbira ettooke naye emabega kaawo munnange Frank Gashumba yavayo n'apostinga akaweta era munnaye nga kuliko obugambo ng'agamba nti baddiya kimwayagaliza embazi kibuyaga asudde naye munnange okuva olwo twalinda nakati na guno gwaka munnange nanyini kaweta tetumulabanga bwe tweyongerayo ne Shakibu ye bannange mwana mulezi yeyagalidde mbakyala b'abaserebu ate mulowooza munnange teyaliko omuninkini wa Zuwena wegamba ye agenza okutuula nakkalira entende neza era wamma nga kyakoze akikoze naye ye Zuwena munnange kwegamba tayagala byamunyigira mu ttooke oluvannyuma lw'okutambuza kino ekifaananyi ku social media avuddeyo n'agamba bannange bannayuganda muyamba ate mufune ku by'okukola bambi maaso wano waliwo munnange ate alumwa Victor Kamenyo yagenda n'agwira mukyala we mmotoka Ruthi munnange n'amukwera ka surprise ng'omukyala we amubeereddewo amuzaalidde abaana babedde bonna wama mu buli mbeera naye nina akatambi munnange ye waliwo gwe bitaasanyula agamba nedda bannange ye lwaki mbabbirako ng'ate akatambi kalina mu maaso wano katubiraba ate tusobola okweyongerayo n'agaleero naye nze bannayenze ebyakamenyo ne mukazi we tebyannyumidde mbu yamuwadde ekimotoka ye n'omukazi agabina gali eri baadde amadde gistring nga yenna aganyeenya ne Kamenyo takyamusaanira Kamenyo alinga houseboy tebikyanyuma namwezi okugamba Kamenyo wa ku geeti Kamenyo oba akola mulimu ki ndowooza mubbi talabeera ku stage nti alina show tomulako nti ali ku dduuka ze temuntawaanya bane tebyannyumidde surprise si omukazi wadde talina byeyekozezza namu biri awo kiisa alinga benzibe ayange yakwana ka houseboy ze tebyannyumidde bannange ko omuntu ng'olabe mwagala akwadde ekintu bane simanyi emimwa bamibba alinga agamba masigigye nze bane engeri gye njagalamu emimwa
bane tebyanyumidde ekyembagazaako kimu byebyo nno munnange yagamba surprise teyamunyumiramu yadde n'akamu ye n'obusungu obumuliko oyinza ogamba nti oba ku mmotoka yateekako yadde 10 naye ate nga wetuli munnange bwe tweyongerayo mugaleero ewa rape munnange nakito kwegamba byo ebiva ku sayidi ye tebisanyusaamu n'akamu munnange oluvannyuma lw'okusoma essaala ye gy'agamba gye yasabye n'agamba mukama asaba amulage abantu ababi abatwale n'abalungi basigale ngenda kuba mateerako wana akatambi tweyongerere bamikwano nina kyembagamba mwenna no kibakwatako mutege amatu bulungi mukitegedde as in take your ears mutege amatu nze kama kwogera wano njagala okubagamba ebigambo bino wammanga bw'oba ozze mu bulamu bwange ng'owuli oyagala kusigala sigala wabula bw'oba owuli oyagala kugenda genda nkiddamu genda actually walwawo nze nakitto seeguya mukitegedde seeguya neguya omuntu omu Katonda kozzi ne maama wange abasigadde mwebe nasanga obusanze ku nsi. You can come in as you please and leave as you please. Sibainako buzibu. Tell those I lost way back. I don't miss you and I don't regret it. When esale yazze, bw'oba olina gw'oyagala okutegeera nti esse munno genda ku musaalo gisabe ti ayi Allah nsaba ondekera abo abalungi ate ababi obatwale kati ate abo mba nkuzzaako omukono kiba kitegeeza gwe bulijjo gwenneeza agende mu bulamu bwange oveemu ebintu bitambule bulungi era abaagenda ebintu biri mutambula bulungi ndowooza namwe mubiraba siba misinga by the way ate sikyejjusa I am happy kati abalungi bennina ng'owuli oyagala kusigala bambi musigale naye bw'okoowanga oli muntu naawe okoowanga ogenda bibadde ebigambo bya rape naye nga bo munange nakati abantu bakyewuunya oluvannyuma lwa Bindeeba okusuulawo rape ate n'agenda ne Catherine Kusasira kwegamba bo bambi nakati tebannaba kukikkiriza yadde omulundi n'ogumu era nga bo abawala munange batandise dde okuvayo nga balumiriza Bindeeba nga wabadde abayingira ate mu bokisi bwabwe kasooke mbateereko wana akatambi ka mwana muwala ng'alumiriza Bindeeba ate tusobole okweyongerayo n'agaleero banaye batubirabe tweyongereyo. I mean, who is your husband's keeper? Nyangala kutegeza nti wali yesiba kubao kabako ke kali mu buli inbox ya buli omuke kasiba kakwaniriza kasabiriza buli mukazi. In fact, appreciate people abakazi abali around your man kubanga bubaba mwe buwenzi tebutu uzobo buzipu busiba bwenjera busabiriza buli omu. In fact, mwani bade mutuwebaza kuba bubaba mwe tubuma. You know what I'm saying? So, and then, wosanga messages musimu ya bao n'ogamba nze yogundi ya nesi bako, nze ya nemerako, nze yagala okumpanza sagala. Yo! Nyongera kutegeza nti mkwano obusiru wayonka buyonke. Yes, buli inherited, in fact, bwachika. Tewali aina budde bwa bao, just so you know. Tewali, my dear, aina budde bwa bao. And then notanko kwesiba ku bantu nonyigira ensi yonna gundi yamanya mbugundi yali akwana bawange nasirika fuck you ani ino budde bwa bawo look mutandiko okuyombesa bababa mwe sit your men down mubabuze ekibenjeza otherwise bababa mwe bakwananga ye mukiwulira munonyereze why your men are out there in everyone's inbox bagenda bayenjera bakwana everyone and then ne bamane babagamba nze gundi ya nesi bakungamwesi bakaina kati does even have money yeah loipinga ayogera bingi simanya bwe nkukyawanze mba nkutadde nze ebyo bino nna twabyogera dda bambi okweraga ebyo twabyogera dda abasajja bakyawanga muli mbuto ati mujja ne mutijja ne mubalemerako ne musukka kati oli lubuto omutijjirako nawe wulya nga abikooye n'akusindikira message eatinga kati ate oli mwana owoza mati nze nkukyawa bwe mba nkukyaye era mba nkutadde gwogamba okukyawa omuntu kiri awo kyangu nnyo nnyo nga gw'obyogera bw'otyo
Byomunnange ebivaayo tebisanyusa Bambi yadde n'akatono atiisiko eno embeera yalituuseewo oba kale Bambi ng'amaze okusumuluka naye kati yenna Bambi ali mbirowoozo eno maama tuusu kale kati oyongerayo ffe n'olugambo banaye nga lubadde munnange eyali ku the other end of Botimu era nga ye muntu eyatwala Kathy mu America ye mwami waffe weba naawe tetugambe ezo tugambakitupuli naawe mukwano omusajja eyatwala Catherine Kathy n'amujja wano e Canada n'amutwala era n'amufunira n'ekyeyo baswiti omusajja eyali ku Botimu wallahi billahi mwami Bideeba cocktail wanji toyitaba Bideeba yennyini mwami Bideeba cocktail era Remi oli lubuto njagala weegumye ng'omukazi omanye nti abasajja munnange bwebatyo era naffe kyova olaba twasalawo tubeere basingo maatha wallahi billahi tallahi Bideeba era Kathy okugenda mu America wa Bideeba era Bideeba yamufunira n'ekyo ekyeyo Bideeba yamututte Bideeba era eri essimu eyali ku Botimu mukwano yali Bideeba ng'ayogera ate Kathy ng'ayogerera Remi era ye Remi Precious Remi oyo muwala wa musiika pan ng'abamukoze bubi yamwogerako imbu bino Kathy nga yabyogera kati ekyo nga kitegeeza Kathy yabijja wani wa Bideeba ng'amwogerera mbuki apparently Remi olubutombu lwali lwagaana Bideeba muno mu kwesoma mu kusaba ennyali agamba Kathy nze oyo omukyala n'olubuto lwali lwagaana era baamukuba mazzi imbu gana bino ebyabazungu kati oba ekyo Kathy oba yakyogeza bujja okudiscreditinga mujja we mbu yali tasobola kufuna lubuto ne bamukuba amazzi nze naawe olugambo lwetaaga omuntu anywamu mbadde siri wakunyusitira kunywa mu weekdays maaso bakazi bannange omusajja tebamweyalira ne bamwebikka era omulwadde wammwe Kathy alina amulabirira aleeta akatunda ye mwami cocktail binze ate nga bw'otunulamu Richie wanji ate nga bw'otunulamu mwami Binde era kazi byayagala era nze ndaba nga Precious Remi oyo ye muwala alabikamu ng'omuwala omuto mu bantu omwami oyo bayagala ate ne Precious Remi naye si muto nnyo gano amawulire ogambye gali unfiltered bannange kati nze Precious Remi mujja wange nga lwaki mbeera musalako ebigambo bye sitamanyi mwami Bideeba nali mwagaddeko twamumanyira wano kituufu okitegedde era nga bw'otunulira mwami Bideeba ebintu byera byebyo
mujjukira maama w'omwana oli eyajja era naye bw'atyo kati ntunuulira nkate maama kabina era naye bw'atyo kati ekitegeeza kati bw'ogamba nti Bindeeba ali ne Kathy nkiddamu Bindeeba ali ne Catherine Kusasira era nga ye yamufunira omulimu ogwa under the table gw'ekimeeza ogw'omukadde gwalabirira mwami Bindeeba bawa Precious Remy mukasalemu gino emirimu gye bayita bulaaka mbw'akola ekiddugavu mukasalemu ate bannange mulekeraawo okutuziba emimwa ffe abantu ba media ate ekirala Rich mbadde nkusaba gendako mu comment buli muntu atayagala luno olugamba aveeko bwe lubanga bya rape ne Bindeeba Catherine Kusasira munnange nga tubyerekereza kuba munnange ba abantu baliwo kwogera tugenda kubagana kwogera ate kibabeera balaba kyonna ekiba kigenda mu maaso nga tumaliriza galeero ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokuna munnange ate mwana mulezi Pressure 24/7 bw'agenda okumawo mu kooti era munnange addemu agasimbagane n'omulamuzi naye maaso awo nina akatambi ka maama we munnaye nga alaga ennyiike obulumi munnange ate bw'alina ku mutima oluvannyuma lw'okusiba omwana we Pressure 24/7 ya munnange yeegayiridde bekikwatako nti ate bambi basonyiwe omwana we bambi ave mu kkomera nti aboneredde ensobi zikolebwa bantu ate era zigonjolwa abantu era munzikirize mukana akaseera mbasibwire wano omukama abampiire kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra nenyongera okujjukiza gwe wenna ayagala okurangira bizinensi yo ennamba yange munnange ate weeryawo ya WhatsApp ng'ojja bambi twogera ebisingawo omukama abankumire bye bye. Sija kugamba nti ngenda kwewakana Pressure. That's why I had to come out and tell the world that I'm his mother. Though abamu bali mugamba simanyi yatugamba simanyi family ye ebeera mu America. It is okay abalimbe. Bagambye America sigendangayo. Nali nagenza America. So what gives you a right to insult me? People are seriously abusing me. So simanyi obuzibu bwammwe bwe buliwa. Nakoze ensobi okuva mu kamooli ngambe nti oyo mwana wange ate nga byaddala nzaamuzaala. Bambi mukomye ennugu. He's my son, he's my blood. N'abalala abagambye mbu simanya sindika ebifaananyi ng'akyali muto. Why do you want to interfere in my family issues? Ebifaananyi mwagala byaki? Him also cannot even allow me to do that, but I have the pics. I have them. When he was still young, my prince was beautiful since childhood, even now. So, mulekeraawo kubanga yiteka janja. Banange, it really hurts me when someone avuka mu bbanga simanya kino ekikazi kirimba, simanyi gendo ly'amatako, simanyi ebigambo ebibi bye mwogera. Yabambi mbeegayiridde temunkaabya. I've already cried enough. I don't cry again whenever I think about my son. Simanyi. But I swear I'm going to find the best lawyer in this world so that my son can come out. Nabadde nagambye ebyokaaba ngenda bireka, but simanyi nakumanya. Era kati mmwe muli eyo mujaganya simanyi. Naye nga taata w'omwana mwagala waaki, mwagala mubaleetere. Mulyoke munvumaavume, ngenda mubaleetera. I swear. As long as I talk to my son, nangamba it is okay. Taata wamulete mu camera mulabe. Naye people, judging is not good at all. Let me be. I never wish to have a son like Pressure. I never wished. It's God.
sisobola musuula, sisobola mwewakana. He's my blood and he's my only boy. But just pray for me that my son will be okay. Nchimanyi yakola ensobi naye yayize lesoni ye. You people, please, muntagingire full figure. Muntagingire full figure. I'm apologizing on my son's behalf. Let my son be. Let him be. He won't do that again, I swear. Ate n'abalala bali mu kunkanga simanya will be arrested. I never abused anyone. There is no reason why I should be arrested. No. So, mulekerawo kunkanga. Mulekerawo. I'm so sorry, my Bagisu people. I know Gisu don't cry, but this is too much. It's a lot. It's a lot, really. Ebanang, insane. Mukama Katonda. What do I do? What do I do to make everything right? I'll look for best lawyers in this world. Olabane Katonda tusasire ebibi byetukola. But who are you not to forgive my son? Give him last chance. Give him a chance to prove to you that he's not like that. Naye kati mwe abantu abasinga okunyiiza mbusimanyi mutabani wange waavaayo, mbusimanyi agenda kumpa eggaali, simanya he will abuse me. Who tells you? Mwe muba mukuba bataata wammwe bane bamama. Do you think he can do that? Never. Never. He can never do that to me. Simanyi agenda kuvuma, simanyi biki. Naye nga kanyongera okutumira ku muzadde ali eyo. Ng'abaana ababo bakulema bakulinnya ne ku mutwe banaatera okukupama mu mutwe. Bakulema okulabirira, bakulema okugunjuula, oli kuwa abalala. Lwaki tomala bibyo? Ki ekikugana okutunula mu ssuwaani yo? Oli eyo ababo bakulemerera, bakuba bikubi migere, oli awo oyasama, simanya biki. Wandisose n'omala issues z'abaana bo eza family yo ne weesonyiwa wange. Pressure, my son, I love you and you always be my prince. Just know mommy loves you so much. Oyo mwana wange mwagala nnyo okusinga n'abala era nabo bakimanyi. Please God, be merciful. Kati kibalume, he is mine, he is my son, my own flesh and blood. Whenever, okuzaala omwana kinyuma. Whenever I think about my son, I just put a big smile on my face. It's not for you, it's for my son. I love you so much, baby. And I know you will be back to me. Remember my gift? I've kept it for you. And you'll have it as soon as you come back. Don't forget, I'm doing everything in my power to free you, my boy.